ziremu ebyo ebibuuzo neyongerewo eryosekaki ezimu yajja jijjawo ate ndi serious ndi mukambwemu so kati buliriza ate bwoseka ombuza ebigambo bye nnina okwogera nandaba kali nga bulinga alaba tv oli ku komedi fananira motyo mubalaguzi munsesaye anyway byebye byange kubebaza mwebale kujja Lugogo nawala wembadde emukono ne musalako kaliro ne musalako era balinze ne kayunga encha ku katikomu balinze ne lyantonde ku mukisaawe ku Friday balinze Mbarara University ini kunga 14 Saturday balinze Masaka ku Maria Flow ya mandeni balinze ne Mbale nga 2 mulumu era mutambule nange ngaye mutambudde nga spreading good news ne bad news ya man wabagamba naina abantu batini naina ki ekyo kiri gyali yali alina okupresentinga nga balina okupresentingira abantu so that n'abalala abalabye sound bagambe numbers ntini naye ate sound ya bala munungi sound ebadde nnungi numbers zibadde ntini kitegeera kati so bala musina kye mwongerako kirala ekyo buli omu yakiraba ya man kati nze show yange nafunye abantu weewaawo si bangi nga balastia nga mu kwepiica ne shows endala nebyo bibaawo mu business leero ofuna enkya n'ofiirwa era kyemmanyi buli ali wano yali afiiriddwako abaako kyabala ne kitatambula nga bwakibaze ekitegeera siyinza kunnyonnyola ngu kyava ku kino oba ku kino lunaku sijja kwekwasa na kintu kyonna n'ebivulu byali bingi naye siyinza byekwasa mbu waliyo eri awire eno waliyo gundi eri gundi ebyo nasijja byekwasa olunaku lwakeera nga lubi okitegeera nga si lulungi ng'ennaku endala yaman olunaku olwo lwennyini niki mwogera nnyo mwana njijeeyo mu mujano mwogere ogulabita olunaku olwo lwennyini lwaliko omuyimbi lwaliko abayimbi bangi naye abantu bateeka nnyo minzaani wakati wo ne wa Mickey Wine twagenda okulaba nti mu press conference twasembayo okukola naawe watugamba nti wa Mickey Wine tejja kuba yadde n'abantu baaweyinga nga balaga nti eri ebaddeyo nnyo okusinga ewo of course abasinga kerere ku social media bali nnyo saidiz eryo kimanyi kyenjogerako then bwe mala bagamba mbu tagenda kufuna baba yafuna kirungi weewaawo nze kyenalaba nganze after show yange byenze ndakumandi Tuesday abantu ababadde Lugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mu kulaba okwange abantu benafuna ku cricket over Lugogo babateeka ku jahazi pia baali emiryango bagiggala era kiri kisaawe kinene toyinza kyandika kikompeyalinga nnyo kuki jazi nene naye tetuuka Lugogo toyinza gikompeyalinga tegera ate gwobeera eri eyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya Gravity akubye Lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu celebratinga bw'oba artist ng'oli eyo lyape gwe wakakola show mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati Gravity omuntu gimusobola tegera oba tokikolangako togenda mu kona flag celebratinga otegeera ewange abantu baaliyo ne wa Mickey Wine wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kompeyalinga nnyo jahazi ku cricket over Lugogo otegeera Lugogo eri Lugogoma ojuulya Lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisini naga asiddayo naye ate nze ne next year ngenda kukola cricket over Lugogo otegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi baisalaba balimbelimbe mbu waliwo mbukyeki oba kiki zeri musajja mukozi ni musajja mupambanyi mpise mu ntalo nnyingi otegeera yensonga ekiraga mundi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu ya celebrate nze buli omu n'omulaba mu kona flaga ng'awagagamba banaye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong
so nati omulala yafunye kinafunye byandibadde biri anywhere otegeera kuba otunulira Awilo Longomba tewaliyo bantu bali awo nga bwe twali tusuubira mbu Awilo yeegasse ne Chike eri bayitayo batya ku Zoe waliyo show nayo tebaliyo mbu bangi nnyo weewaawo baalina bye balina naye era temuboogerako tegeera ewa Mick Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yalina okuba kati nga ttante attambuzi yeyagala kuba aba yafuna nimwe tuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gyayimbire nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity eri politics engeri gyagudde mu ndongo n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona flag awage naye ekyo tekitegeeza mbu ansobola Everton bwekuba Arsenal oba Man U oba Man City tekitegeeza mbu esobola Man U oba Man City tegeera tiimu ennene esigala nnene otegeera omukisa gusooka era nga mubi otegeera Cristiano n'atawangula World Cup mu kaaliya ye yonna naye tekitegeeza mbu si waakabi kati ekyange ekyatuuseewo banyo baselebrate nze naye tekinjijaako mbu esimu yalina gikendeeza tegeera ekyo tekinjijaako musirimuka ndimuka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera ogumu gwatagaddemu naye era still sigala ndi strong era nga mbasuubiza next year tuddayo yamaani Ravita ekibuuzo kyange ekiriri ekisembayo awo genze noyogerako awo n'ogamba naye abamu basirisa kambogera ekirala kimu tebajja kuwogana bwoggani nga tusikatali kale neyaze ekimu kyonyongedde nga kikozese bulungi oyogeddeko awo n'ogamba nti Mick Wine yafunye ku bantu olw'akazannyo ka politics ke yakozeseza mu ndongo era abantu basinzira awo ne bagamba nti gwe okugenda nga osoosonkereza ekibiina ekimu oba n'omukulembeze w'ekibiina ekimu kyekimu ekyavuddeko abantu okujja abatono sibasonsookereza era njogera amazima ne gabaluma ne mufuna obukola babwita obukola obuntuntu bwammwe ku social media ez'enjawulo ne mufuna ttiimu ne mugaga tumulumbe tumunafuye naye kino mbalayirira teri ayinza kunnafuya ekyo kyo mukimanye era buli omu ayogere ng'akimanyi sisoboka okitegeera ndi strong okitegeera ndi strong very strong ate sijja lekerawo kwogera mazima bro nja googera kyendaba mbu kituufu nze sigenda kuddaawo ntandike okwekweka bannange bagenda kunvuma kuba bala basalwa ne batabavuma lwaki mbu tebabalinako mbeera okitegeera noli kinakola kyo nemusala oba netambula bubi ne batamwogerako lwakuba kimbw abeera bwati tegeera alinga nkoko naye nze bwe wabeerawo ekitali kituufu nja kyogera yamaani ekisooka kya byonna ng'omaze ekivulu kyo amanyiddwa nga Ssaalongo Siraji yagamba nti yakusingira ddala abantu era kati yakusinga n'alaga n'ebyo yafuna mu kivulu kye n'agamba nawe oba ogamba nti wakola tulage ebyokufunye ekyo kyakabi sijja kiddamu yansingira ddala abantu amanya gange nze Ssennoga akola ne Braid Media ekibuuzo ebya show engeri gyekiri kino byaggwa weekend kati abantu bayitaaga omanya omuyimbi endongo eddako okufuluma era yaddi olunaku lw'enkya tugenda ttaayo oluyimba walutanjewulira enkya ngenda ttaayo akayimba bakayitanjewulira bifo nga sinnagenda kayunga gye nninacho nze Vicky nkola n'omukutu Vicky exclusive Gravity emirundi mingi ozanga okuwaligoga era nekkiriza alina tebakkirizanga era bwe bayingira bagamba yabayingizza kale emirundi mingi tubadde nga tulaba lugogo ng'ejjudde abantu gyogikubye ku mulundi guno kyagaanye naye ng'omuntu yenna mu bizinesi watudde n'ofumitirizamu ku biki ebiyinza okuba nga byaleetedde bizinesi olwaleero okusala obutatambula bulungi naye nsagala nnyo okwekwasa muntu yenna kubaako gwe neesigama ku loosi yange gye nafunye ekyo mba nina kyandolinga ng'omusajja nze binafu sijja gamba gundi ono eyakireese nga bwe ngambe mbu ebivu byali bingi naye sijja yabyesigamako
kuba bannayuganda bangi jasi olunaku lukeera nga lubi nilukeera nga lubi siyinza gamba kyavudde ku gundi ono teyakola drive ono no baba luli basobola okujja leero tebasobodde kujja mu bungi next time bajja kujja yaman sijja kwekwasa muntu yenna mwazikansoke mbasiimire ddala after show mukozi omulimu mulungi nnyo embalaba mufise nnyo era mbadde mwetaagayo mumutwala kiro ya byenda mukozi omulimu mwebe nsinza olabira ddala Galaxy nga mukola omulimu omulungi imwe omulimu ne mulimba n'abakisusiza Galaxy mususiza omulimu byonna abantu bawogera bingi bagamba nti Gravity azaakola